Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukwagala nnyo gwe akyali ku mukuto gwa There Is Still Hope. Ali ku There Is Hope tu n'emikuto emirala mwebale kubanga ate mutugoberera kitundu kya kubiri eky'olunaku olwaleero kama tukwaniriza ojja ofuge kuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Yanange nkulamusako gwe nawe naate abeerawo ng'otulindiridde ng'ogamba ninze abaana ba Mukama okubanga ate batutwala mu maaso mu linnya lya Yesu. Kale omutume Serada asabye nti buli yeesimbyewo akuba pulezidenti atubuulire wayimiridde ku nsonga y'ebisiyaga. Bamwita pulizayitingi Joseph Serada. Agaye bana abantu sawa bali musanvu tubayite mu lujjudde batubuulire fayini mwagala entebe esinga obunene ogwanga Uganda bwe kiri ekisiyaga nammwe muli mutya muli mute oba muli apaati awo buli omwa tuwulirize kikyakola ki kyekyagamba ku nsonga eyo wagabe nti kijja kuba kyangu nnyo ne tuwa omuntu nga alina akakwate ku kisiyaga bwe kiri wanaatula mu ntebe waati kyagenda osookerako okubanga gusa ensonga egende mu maaso ebyo abyogedde ng'asabira Bambala abadde aze bamusabire bwe kiri yeesimbyewo ku bwa member of parliament abakkiriza nabo benyigidde mu politics bayakkiriza munnange kakati leka tusooke tukuwa omukulu bwe kiri omuwulirize tukomewo tusobole okubanga ate tukuba tooki mu bigambo ebyo ndabamu ebituli bingi mudakiika emu tusobole okubanga ate tweyongerayo. Waliyo ebintu ebigenda okusalawo akalulu kati ba president abeesimbyewo bonna beetaaga okubuuliza mu lujjudde batubuulire boogera ki ku bisiyaga ensonga yaabwe bagitambuza batya bwe wabeerawo n'omu gwe mudawutinga nti yayinza okuba ng'akolagana nabo oba yatwala dda sente zaabwe oba alizifuna mukkirize nti ku day one nga yakatuula mu ntebe ekyo kyasooka okukolako. Nze nzikiriza bwe nti nkikkiriza lwakuba nze era nsaba Katonda kubanga nkikkiriza lwakuba nakirabako. Nsaba Katonda Museveni aleme kufa mangu lwa nsonga eyo yokka. Nze no gavumenti siina kyenjagalamu n'eki nina wensula nina n'emmere gyendya n'obuweereza weebuli naye neeraliikirira abantu besobola kukakasa ku nsonga ya bisiyaga. Paapa ono omupya tannaweza na myezi 6 mu ntebe yagguddewo Vatican bamaze emyaka 33 nga beegalira Vatican nti abasiyazi nabo bakkirizibwa mu kereziya nga abakkiriza. Paapa ono yabagguliddewo era wiiki emu eyise Paapa yabakkiriza ne bakola kye bayita pilgrimage nabo baalamaze e Roma era nabo ne bagamba nti this has been an effort for 33 years. Bakyogera ekitegeeza bapapa bali abaasooka abagenze bafaawo emabega bakigaana naye ono paapa eyafa juzi aterasikizibwa mu Amerika yagenda amaze okwogera tubaggulirewo nabo ba Luganda baana ba Katonda nabo bw'amala okwogera n'afa ono gwe yatadde mu ntebe yagambye bugambe nti mubaggulirewo emiryango nabo bajje balamage. Ebifaananyi byafulumye edda amawulire gatambudde edda. Obukulembeze busobola okuggulirawo ekisolo ne mulwana nakyo ng'okukizayo kuzibu ate waliwo nga n'abantu abamu abagamba ate nze oba sibirya binkoledde ki? Se sibirya abalya balye
compromise esooka yakugamba nze nga bwe sibirya abaagala okulya bakole batya balye. Compromise eddaka egamba kati naawe tandika okulya oba yigiriza abantu okulya liisa. Ate nze bwe ndulenda nga Museveni alinga akaddiwa mpulira ng'atidde ku ekyo kyokka sina kirala nze kinyogeza bwe nti ekyo kyokka nti n'abamwetoolodde sikakasa bwe baali bayita akalulu k'ekigambo kye bayita ebisiyaga waliwo omukulu omu yakwata essimu ye n'agenda ng'ayogerera ku ssimu nga yali pulaani yakudduka mu kiteeso teyadda. Bambala ulira Katonda wamala n'akutuusa mu Parliament olina kusookera ku ekyo n'ogamba wano tewajja kuba kisiyaga nga tuli balamu. Fukamira mumpa amafuta ku ekyo ate yeetaaga ffe tumaze okumulya ffe tumuwa akalulu ate ffe tumusabire esaala agenda awagira ebisiyaga tujja muwanulayo ng'alaba ati fukamira wamma ebisiyaga obadde obiwagira. Ekyo kyentuukirako ddala nga ntuuse mu Paalamenti ekimu ku bintu bye neesunga ennyo okuwakanyiza ddala kye kintu eky'ebisiyaga kuba ndi musajja mufumbo atambudde ne mukyala wange emyaka 25 tulina firstborn waffe ali ku yunivasite mwaka gwa 3 bakadde baffe bwe tulabirako muli bafumbo kati yonna gye banaakiyisa oba miryango oba manju oba banaakisabika oba banaakireeta si kisabike we tukizuulira nga baagala kuyisawo bisiyaga nze n'abalala abanfaananya omutima njogera ndi mu maaso ga kamera ekyo sigenda kusirika wadde n'akatono. Ntwala Yesu mu Paalamenti wakati. Ekyokubiri nsuubiza abantu ba Ntenjeru North ekimu ku bye ŋŋenda okukolako okuyambako okuyimusa ku nnyingiza mu bulamu bwabwe ng'omuntu famire n'ekitundu kyaffe okutwalira awamu. Amasomero ndi musajja musomesa manye ebizibu by'abazadde eby'abayizi n'ebyabasomesa katwadde bali mu kwekalakaasa ne ŋŋamba naye omusomesa kaagendeyo Mukama oba anaamukozesa mu linnya erya Yesu. Katonda abeera omulamu. Abakadde mujje abaweereza mujje musabire omusajja ono nga tukkiririza ddala nti ono naye y'omu ku abo boolowooza okuleeta. Tumusabidde omukisa sitaandi yeetegerekeka mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Tumusabidde agende atwale ekifo ekyo azimbire ku mulimu gw'oli ayongereyo bwongezi Ntenjeru North basanyukire obulamu obweyagaza mu mirimu mu nnyingiza ne mu byokkola. Amalwaliro agali mu constituency eyo n'amasomero agaliyo tugafudde buvunaanyizibwa bwe okugasakira n'okugayamba. Amalwaliro agali private amasomero agali private ate n'aga gavumenti. Ono tumutumye abeere eddoboozi lyabo abatekkiriranya ku kibi. Tumutumye abeere eddoboozi lyabo aboogera nti Yesu ye Mukama ate nga bakitegeeza. Era tugamba ssebo ti omusajja ono muwe ekisa ne favor ayiseewo akantu kano akatwale mpaka mu Paalamenti agenda akuweereze. Omusajja ono talibba mabaati, ono tagenda kunyaga kintu kyonna. Tetujja kukkiriza kutuswaza ng'ali eyo. Bw'alimala n'akola ekikuswaza tomusaasiranga owanulangayo muwanule agwe nga tewali amutaasa. Naye bw'amala n'akola ebituufu musitule eddaala ku ddaala omutwale mu maaso n'obwa minisita babumuwe. Tukyogedde tukkiriza nti ekyo kisoboka. In Jesus mighty name. Omukulu omuwulidde mu bigambo ebyo byakoze ki
Yayogedde. Abali ku TikTok video munagisanga ku YouTube. Yabadde gisanga eyo. Kakati. Nze nganze endowooza yesimbi. Simbi ddala. Reasoning nungi nnyo. Waffe nga Uganda tetuwagira ki? Tetuwagira bisiyaga. Era ne motto yaffe ga for God and my country. Tusobola kukkiriza bisiyaga mu ggwanga lino. Naye ekibuuzo ani gwogenda obuuza nti kakati munnange jangu. Akati ayogere kubanga ensonga eriwa Kyagulanyi na Museveni bali abalala mperekeze. Ekyo kyo kituufu. They are time wasters. Tumalira ku. Kati abo tubaveeko. Tubatadde abo. Wakati wa Kyagulanyi ne Museveni ayogere direct nti munnange mutubuulire muyimiridde wa. Wowe nyini. Gubeni agamba nze n'omukyala n'abaana. Ekyo kituufu. Kireke siwagira ki? Bisiyaga. Abeni ali bagamba Gubeni awagira ki? Awagira ebisiyaga. Trump ya blockinga bilioni 4 ezajjanga mu Uganda. Facilitating abasiyazi. Zajjanga mu government yani. Ya Museveni. Ati kati oyino soka n'obuuza His Excellency. Nti munnange lwaki akasente kajjanga. Akasente akajjanga. Mukayamba abasiyazi ate nga ffe tuwagira bisiyaga. Lwaki temwakagoba? Kayitanga wa. Kajjanga mu government. Waliwo government ya America esobola okuwa individual centers era bazita nga zizze wano era mu mawanga agakosebwa Trump nga blokinze sente Uganda ali ku mwanjo tuli mu kufeesa kati bilioni 4 sente nyingi za dola ezajjanga mu ggwanga ki Uganda ziyamba abaki abasiyazi naye nga tetuwagira bisiyaga kati zaali ziyamba baana ako gagamba kale sente ezo bazituleeteranga tuzitereke kirabika okyegere ekyo namba emu yiyo ekyokubiri mpulira gavumenti wagira bisiyaga yayisa etteeka eryaki ery'ebisiyaga ogwasooka mpulira benyini era abali mu gavumenti be baali waabira ate abali mu gavumenti ne bawabirite balisazaamu mpulira bulungi baddamu ne balonda ne bakuba etteeka eddala etteeka eryokubiri nalyo liri mu kooti nayo baali waabira ku gavumenti eno era ku gavumenti ki ya Museveni kakati ye pulezidenti ajagamba nze na sayininga nateekako omukono ye yakyejjako kituufu na sayininga n'abalamuzi bamwe n'abantu bamwe abamu baali waabira teri pulezidenti ng'agambye lino etteeka nayaliyite nerigaana okuyita tekisoboke musimanyi baali waabire balisazemu tekisoboka bakuba essimu emu nti wange eryo etteeka lirina okusitandinga full stop kiwedde naye weerigenda naye juke ate omanyi kalola naye netteeka kiso kya mbuzi kirekera omubaazi kirekera omusazi nekitunulira omubaazi naye gundi ombagira ki kati essebo wakati gavumenti ziri bize tutunulira eya Kyagulanyi inikesi webeze mu buyinza neya Museveni eriko bwe kiri ku gavumenti ya Museveni eno tetulina abasiyazi webali waliwo gwe bali basibyeko tebasibangaku tebasibangaku ku gavumenti yani US abasiyazi sente zibadde bavujjirira wano nti ya gavumenti ya Museveni ekirala tulina amalwaliro muno mu Uganda wadde gankukutu nga go gabasiyazi bagenda ne bafuna treatment ne bakola biki eggwanga eritakkiriza busiyazi tetusobola teekawo facilitation yeeyo ye mukkiriza gakyo okubeera kuba omuntu atya nti banawe n'abaala wano tewali bujanjabi kisobola bikola ne gundi Uganda National Bureau of Standard bebalondolo ebiyingira nebikolaki n'ebifuluma duplicants zonna ze bakozesa abasiyazi zijja baziteekako era bazimanyi zikolaki nti zirina okuyingira basobola zikukusa gavumenti ebemanyi zikolaki nti zirina okujja singa ate ebisiyaga bibawunyira ziizi eyo byonna baali bisitopiza okuyingira mu ggwanga bandi bigadde eri kintu kyonna gajeti yonna ekozesebwa musiyazi eyingira ggwanga lino full stop ekintu nekimanga batadde wayabe n'abalimu nga baddukamu ate munange owange nga baddukamu ne bagenda tekituufu
kati bino ebintu oleka reason tulina okuteeka mu obwongo ng'abantu abakulu kyo kituufu nze yabula agamba abali tugeze waliyo omuntu yenna awagira Nuupu obanga official mukulu mu Nuupu abamuvunaana gwa busiyazi nti taliyo kasi what is the problem kati waliwo yekubiggulu mwenyini oba okawulidde ti waliwo omukulu omu bamukubira akasimu n'afunamu awo essimu n'abulawo ate ababiwagira bali muno bali mu gavumenti nga omukulu yalimu oyo ababiwagira abali mu gavumenti si bonna si bonna ebize n'okwebanga omukulu pulezidenti nga takola ki nga tabirina ye ng'omuntu tabyagala kyo bwe kiri naye ng'akakuuya akamwetoolodde awo kwe balya kubanga teri organization kati esinga ssente wansi w'enjuba wano nga y'abasiyazi abalina ssente bafuga organization zonna awo bazirina osegede naye nizala tutulira ekigambo kino LBGT kubanga abantu abamu balowooza ebisiyaga kwe kweba omusajja n'omusajja omukazi n'omukazi kintu kinene nnyo LGBTQ+ bakyayongerako kyo kituufu kitegeeza lesbian omukazi n'omukazi ekyo tukimanyi bulungi era tetukyagalira ki ddala ge omusajja n'omusajja tetukyagalira ddala tukimanyi era tetukyagalirako ddala ekyo kituufu ddala tugende ddala ku B bisexual baba abantu nga asobola okubeera n'omusajja aye n'afuna n'omukyala asobola okubeera nga tugeze ndi musajja nimbeera n'omukyala ewaka naye ng'ate ndinayo ndi musajja munnange naye ng'alinga mukyala wange kitegeeza muwaddaani one person bisexual naye nga opposite sex kale tubalina nabo gye bali mwebali ddala tebabatunuulira nnyo tugende tukkirire transgender abeefuula oli yeefuula yazaalibwa musajja neyeefuula neyekyusa ne organize biki byonna alabike genda ndala twalabako omwawo gundi gwe yatabukira yeefuula kale tugende kuki kucu osobola bayita bakwiya questioning intersexual asexual n'ebirala biyitirivu kati pulira be bano abantu abakola ebintu ebyobwewuusa kwegamba ebyewuunyisa ennyo nti omuntu osobola okuwasa embuzi ekisolo awo bakwiya questioning osobola okuwasa ekisolo bwe kiri sofumbirwa ekisolo nkitegeera osobola okuwasa mwana wo gwe wazaala osobola okufumbirwa taatawo abo baki bebakwiya bali awo basirise bisolo n'abantu bantu na bisolo nabo batandise okuvaayo mpolampola awo tebabanyegako bino bali awo kati fe amaaso gaffe gali kuki musajja na musajja mukazi naki na mukazi ate bakyayongerako kapulasi ennaku zebayongerako I ne E tuligikubuulira kati beyita ba LGBTQ IA+ bakyagendera ddala mu maaso bakyayongerako abagwagwa baabwe bakyagwagwalira ddala kati omusumba pulira bulungi agambye tuyite bapulezidenti bajje buli omu atuwa idea ye I think ekyo tekikyaliko okuteesa tewakyali kuteesa ekyo kubanga weba etteeka lyayita nga likola kale tuteesa eki pulezidenti aba waaki when president is under law ye yaliteekako omukono bwe kiri we liba weeriri nga likola kale tubabuuza byaki which means weeriri mu written action teririwo awo nagwe neebuuliza ekibuuzo olanga basayininga kati aba waaki abanoonya ki okumubuuza singa guno omulembe twabaddewo bisiyaga twalikanagateddako tweraliikiridde simanyi tweraliikidde muyinza tuleetera bisi ebisiyaga
naye webanga ne gavumenti eriko nga n'abasiyazi abadde basindika ssente okuyita ate mweno gavumenti eriko bwe kiri kale ebibuuzo biba bingi naye nga nsa ntono oba otulese bwoti tubadde tukutegeera tugamba naye kiki musumba kiki sumba bamukanzeemu awo omanyi mabegako eyo yali abakulu abakyomera nnyonnyo n'amaanyi ng'ali ku sayidi y'abantu bayinza okuyita nagamba gundi ekikonde genda ogire akakakikaako kabaasa abagambye ali kiporomotinga promotion nsobola okwogera ku kintu negative as a way of promoting it nti n'ekintu ekyo kibi nekitava mu mawulire ate byali byasirika ate kati bizuukusi kati ate pasa ate abizuukusiza oba byaki kulumu n'endowooza abantu bakyabuza accountability ya biliyoni 4 mega gye badde tusindikiranga ate kati pasa ali kuzuukusa ebintu abantu bali kwebuuza musumba kiki kyofa waliwo omu gwe baasirise emabegako awo yali akyomera nnyo ebintu ebyo okukanani naye baamukwatamu ati baamugamba kakati amerika kasagafuluma ku cnn tubale tufunanga biliyoni 4 namugamba sebo kirakaza badde olyako tubuulire accountability okuva ku baamukwatamu abazungu abo babi nnyo sitaani waati sitaani takukweka paka era paka akukwekula nzijukira mugaati gwa batayani munyagwa yagamba okola president Museveni obanga okwanya omukazi omukadde aba yakakusinya mu mataala kibago yagakwekweka munyagwa naye kakati abazungu sitaani waatyo ekikye wakikuwa ayagakupa bamulujjudde akwanike ate gwe mukwekwekerakibago yagakwekweka kati teri yali amanyi tutufuna biliyoni 4 teri yali amanyi paka wano sitaani yenyala kati kambaswaze mwe bange naye kambaswazeeko kandabe negafuluma ensi nenyogoga era awo waliwo akasiriikiriro nalabanga ebintu biyongobeddemu kaawo era awo olube lwasirika kuba akaali kakuta akati ak'ekisiyaga okusirika nekujja mu ggwanga nebasirikira muntu wayagala kuyisa nga bamugamba biliyoni 4 muntu accountability zagenda awo kye naye fenge eggwanga tetuwagira bisiyaga era saa mukama atuwa omuntu atajja biwagira kyo kituufu atajja biwagira wadde ebiro bino bye tulimu kizibu nnyo ensi ezimu naddala eza Africa okwewala ebisiyaga nakyo kizibu naye atirisi muwaddawaddako era munnange basaba omufu obulamu nti munnange komawo paku bulamu nange neyagale nogane bannange okitegedde okuddaala kubanga banasajja batufukamiza batuteeka wansi we are beggars basabiriza amabanja gokka ge tulina twongerako bwongezi basajja basokerako yagaa mukirize ekisiyaga tubasonyiwe akasente tukaleke ate obusente tebubasala butono nnyo nti munnange tugenze okubala abalamu tobanya tuliyoni 10 nti naye mugire bugizi teeka mugire awo abasiyazi beyagalire mu ggwanga lyabwe tugenda bwongerako bwongezi tubazimbire ne office ate munnange omanyi kakati ate olaba ate waliwo omukulu asobola ogaana ebintu tiiki butiiki tugenda bongerayooko ne biliyoni nga 25 eza dola zibayambeko mubadde n'amabanja mangi kume bazimbira ofiisi bafunire ba facilitators ani asobola ogaana kuba asobola ogaana abaana abe bonna tebali muno ekyo kituufu bonna balina essuubi nteri mwana wabe ajja kulya kisiyaga bakulu abamu bafumbo beerabidde nti bazaala n'abo abaabo bagenda zaala bwe kiri baba baliza ekibuka bazukulu nti batomera kyo kituufu okitegedde kati ekizibu kiri waggulu eyo ekizibu kiri waggulu mulimu ab'omulugube ekyo kituufu nga kye bayisa bamanyi kifu naye olw'omulugube gwe balina
ne bayigamba yes awasaanidde okubeera no. Omuganda akiyita obuluvu. Naye ekyo tujja kinenyeza Uganda yokka. Kugambya amawanga ga Afrika gonna kigenda kubeera kizibu nnyo okugana ekisiyago yagala toyagala. Kenya wano LGBTQ it is a legal organization. Illegal. Non-government organization registered era ekola emirimu under the law of Kenya, constitution ya Kenya. Balina neza office. Kitegeera kati abakasente nga bayiwa mu ggwanga abakulu nga babba balya. Kati kizibu. Era okabe saite mutusasule. Bele batusirisa dda. Ali bagane baleta COVID. COVID gwali munye mubwa. Ne bayibiramu ddala ensaalwa. Be baali babanja obutonotono. Kati graph yalinnya. Nda amunange ensi ya gundi evuddeyo yatwadde tuliyoni 5 zituyambeko mu COVID. Ali n'ekinuma nti ate abamu ensi ezimu bazeewolanga ne bazibba. Beewera ate ne bazibba. Izo zonna ezisinga ze batubanye ogakala nga bazeewoze naye nga zigwerere mu bantu 10. Boka wewe. Tugeze tuweze milioni nga 8 eza dola. Ezigenda okutuuka ku ground. Eziyinza okuba nga 10. Ensavu nga tewali. Ensavu nsawo. Nsawo. Kakati ebbanja nerijja ne babatika obuzibu mukkirize kino nekye mukkiririzamu temwakirya. Otegedde? So obuzibu bw'ensi za Africa. Obuzibu bw'ensi za Africa tukyali nnyo backwards. Naye nga obugagga bwe tulina mu mawanga ga Africa. Abazungu netubeekyangako no materials ziri eno bajja kujja bennyini bafuka naye kakati bagala ne batukwata obwongo ffenna tuli awo. Kati mu Uganda ekyokulwanyisa kisiyaga kyebafunye ekyokulwanyisa ekiriwo. Abaana bayisooka ku TikTok bu video nga bakola bisiyaga bali bakutte bameka. Ate walugo bali bakutteko. Etteeka lya mukubya byayi teriri nawo. Bana bali ensi ezitaagala kintu ekyo. Kati tugeze. Omwana n'ayisa ka video nga alina eke. Emundu. N'agamba nze okusinziira ku kyenina kino gavumenti tugenda gijjako mu nnaku 2. Obadde otya? Asobola ossulayo. Mu ssaawa ezi yenna nnyingi nnyo. Ng'ate ali mu Uganda. Bakufunye dda. Naye omwana ayisa vidiyo z'ebusegu n'omulala n'ayisa abakulu ne baziraba tebabanyega kubanga bagenda bakuba engalo mukama babasesemya omugaati gwe bataagala sesema tebagala gusesema baganda balina akagero kaabwe. Simanyi oba Musumba abala bali bali kusaidie nange muwagira. What he said is true. Tetwagala ki bisiyaga naye ndaba sagavudde nga zeemu ebintu tebikyakola ebyo. Etteeka we baliisa we baliwaabira bennyini we baliisa we baliwaabira otuuka okuwaabira etteeka. Abaana obuvideo we buyita amasomero abaana babali ebisiyaga tebisomero lye bali bagadde tebisomero omukulu w'essomero gwe bali bakutte nti tewali kakati ng'ogamba banaye ife tetuwagira bisiyaga era ffe eno gavumenti bameka be musibye nga n'ensaawa ye sente mmeka ez'abasiyazi ezizze ne muzigoba aye ne mungu kutusa eno zijja lwakusirika tebasobola byo banaye mulonde gwe mwagala mulonde gwe mwagala tewali poyinja abasumba abamu nammwe ate mutukooya annange oba abo bagalako nti bayogedde kuba ishu y'ebisiyaga mu Uganda yatutama n'otutama balaba beefuula siriyasi ne basula mu palamenti kiro kyonna mu bayisa amateeka wiiki emu nga baliwaabidde okitegere tebikola tewali wano gwe bali basibyeeko gizige mu mayindi kitegedde naye omuntu
ageze onoonya akalulu ekyo kyakulembeza ekintu kyalina okugamba abantu era mutulonde ffe no gavumenti eddako oba yani oba yaniremu ffe tetugenda wagira ki ekibuuzo mulinako bwe mwali mutulazeeko nti bano tubakutte oŋŋamba nti no tetugenda wagira kisiyaga kitegeeza weekiri naye totulagawo ka evidence n'akamu kangubuulire mu Africa ekisiyaga gwenyini weekuume ng'omuntu naye waliwo gavumenti mu Africa egenda olwanyisa ebisiyaga tewali gavumenti erina mugongo guyimirira wano mu Africa olaba ez'ebweru zalemerera ezitasabiriza katefe abasabirizi teri gavumenti mu Africa wano ekyo bakulimba era ekyo ebanga kyebaleeta mbu simanyi nti ekyo kyebabagambira mubawo obululu eyo mind game kutuzanyira ku bwongo mu Africa muno gavumenti zonna ziri mu nkwawa bazinyigira muno bazinyiga kale funa amakristo yatwala kristo muganda wange gamba yesu nkwebaza ku lw'olunaku lwaleero era nkwebaza ne ku lw'obulamu bwange nkwatudde obeera omulokozi wange ne mu kaseera kakazigezi onyambe mu linnya erya yesu amina era amina ddala kale leka twetolemuko katono mukuye kasaawulidde ebyo n'amubakira amugambye weewe toka mudakiika emu leka tukomewo tukuwe mukuye egejasabudemu mukulu munne bannaye twewe respect bannaye naye enjovu ebbiwe ezirwanira buli omu alaalaga nti w'amaanyi iffe bawanayiki abakkiriza ffe busubi ate bo bagala lugwamuwa Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.